ربنا سبحانه وتعالى atujjeeyo mu bantu bangi mirimu gyaffe mu ndowooza zaffe ku ntegeka zaffe n'atujjayo n'atusosola tujja ne tusaala soma ba'da sala ne tufuna ibaada endala enkulu mu ibaadaati esinga essola ibaada esinga essola at-ta'allumi okuyiga babbeeyi nnyo okusinga essola fa inna salata tahtaju ila al-ilm walaysa al-ilmu yahtaju ila as-salah olw'ensonga nti okumanya essola ekwetaagira ddala so si irimu yeetaaga essola lidhalika nebeera nga ibaada nnene nnyo omuntu okugyettanira ey'okusoma ayohanasi mwebaza rabbana subhanahu wa ta'ala tulina essuubi ffenna eritalinawo okutukawo nti kulluna amwaat ffenna tulina okwebaka mu ttaka ffenna osaala tosaala olina okwebaka mu ttaka muganda w'ekitiibwa ate era tebajja kufuwa ndagiriro oba kujjukiza nti ogenda wabula bw'ofunira akaseera tegeeka nga tonnaba kutegekwa tegeeka nga tebannaba kukutegeka muganda w'ekitiibwa so Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akkiriza bye tukoze olunaku lujja kuba bwe luti nga bagamba ne mukulikeeyo mu kuziika munnaffe tumuwerekedde mukulikeeyo ayuha al-ikhwa nga gw'osigaddeyo ensonga zo zeetaaga nnyo okwetegereza ddala ensonga ssatu nga bwekitiibwa bwazogedde imaamu wallahi owangayo akaseera ewaawo ensi ekutawaanya n'obusungu olina bungi n'ebiki byonna naye bwe baba nga basomesa essala baba basomesa aqida wakadhalika safaruna almaruf almaut okufa nga bakwogerako sooka otuule laalla allaha subhanahu wa ta'ala yuallimuka ma lam takun ta'lam oyinza okubaako kyobadde ogenda okufa nga bw'okikola kigenda kufuukira ettabu mukabbuli lidhalika qala nabiyu sallallahu alayhi wasallama ikithiru wemba mubadde muyitirizenga nnyo min dhikri hadimi ladhat wemba mbadde wonna uli ekigambo ky'omubaka sallama bw'oba oli ku mbaga oba oli mulumbe oba oli mu kikuntani mukyalawo lowooza nti osobola okutukawo kyalo oyo n'asigalawo ne bamutwala dhikiri bw'oba oli mu buli leeta dhikiri bagenda okukunona kubayo malayika terina nsonyi nti oli mu buliri olinaku kyeweekolera ekuleke ekuleka ekikola kigenda mu maaso yo netwala omwoyo gwayo nebakwebulayo mubembuzi mwali mutwamusanze yeweese twamugjeyo bujja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gw'omulimu egukoze teriyo kigigaana teri agenda ginenya byokulabirako nina bingi ku nsonga eyo bebabembulayo bubembuzi naye nga babajjayo ng'omulimu omwoyo yagututte dda kyava agamba nti ikithiru min dhikri hadimi ladhat faqalu ya rasulallah ma hadimi ladhat kyekyo kitegeeza ki hadimi ladhat yani faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam almaut lwaki yamuyita hadimi ladhat amenyawo ensonga z'omwana wa adamu zonna zaalina mu bulamu bwe mwemuli ez'okusanyuka muziri ez'ennaku ez'okufuna ssente zonna ezikutulawo faqala nabiyu ekisiru beera ng'oba mugezi nnyo woolisuna akalandiko bayinza okukunona ng'oli awo olowooza nti mu maaso olinayo purogulamu naye nga tolinayo muganda ng'ekitiibwa lidhalik nabi saa sallama yatugobereza nnyo dhikiri hadimi ladhaati akutulawo purogulamu z'omuntu akayisa ebibadde biwooma akutulawo ku purogulamu y'abantu obeerawo mu katimbe bwakugolodde okuteekawo mu katimbe baakutadde teriyo n'omu ku nsi ayinza kugamba nti mutwalira ku kipa ka soda nga betuteekateeka okumunaaza purogulamu z'okumunaaza zinaggwera anaaba amazeemu akacupa ke oba mutwalira akamera akagira alya hadimu ladhat byonna ebiwooma bikukutuddeko ila rabbika yauma idhin lilmasaa olina okutambula ng'ogenda eri Allah nebima tadhhabu bihi muganda ng'omulungi ogenze naki kubanga abantu sooka bannaffe tebaddanga tubuulira kiri eyo nabwe kityo jaa rajulu yaqulu Abdullah ibn Umar
كما عند الإمام الترمذي وابن ماجه جاء رجل من أنصار ولو مسجد جاء بمدينة عبد الله بن عمر أقام وكنت جالسا مع النبي تواليت تبدين ترياو فجاء الرجل من أنصار مسجد إنزاو مدينة نجا ناقام أنت يا رسول الله ناموزا نامغامبا أي مؤمنين أفضل أي مؤمنين أفضل مبانتو أبا سلام بنا بكريزا لفو يقول يا بكريزا أي مؤمنين أفضل سلام شاكو نبلا بني مبرونج سلام شي ألوى قلوا بكريزا بنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نامغامبا أحسنهم خلقا abakkiriza lefu yayogera ku yabakkiriza gye yabuuza omukkiriza asinga banne ahsanuhum khuluqan thumma qala rajulu wa bi ayyi min almuslimina akyas eno lefu kati y'abantu ba bulijjo omusiraamu ayinza okuba nga mukkiriza omusiraamu ayinza okuba nga mukkiriza kati yabunya n'abuuza nti فبأي المسلمين أكيس مبصرا مولنا أن يسينغو كتغيرا كي تشاو بلو كيسمبايو أن يسينغو كتغيرا يا رسول الله كيريا كتغيد أسينغا بكريزا أحسنهم الخلق أبسينغا مبيسا يا أسينغا بكريزا بونا مكريزا تاينا مبيسا بالي مبي مكريزا تاينا مبيسا جزيكولين بلا يبنتو بيونا موانا وادمو الدالا لياتوسيكو ناموزانتي وبأي من المسلمين أكيس أو بأي المسلمين أكيس أن يأتي مبسرا ما سينغو مجزي سينغا مجزي أغاكولينيو فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم من الموت ذكرا أبا سينغا okulowoozennyo okufa abasinga okulowoozennyo okufa wa adda lima ba'dahu isti'dadan atena ateekateeka ebinaabirawo nga amaze okufa neyeteekerateekera ebinaabirawo nga amaze okufa hadha huwa yali abaliza nabi sallallahu alayhi wa sallam nti ulaika akiyasun abo abantu mu nsi yonna be basinga obugezi abasinga obugezi betusinga okumanya be bagenda ku mwezi bakola ebintu ebidduka mugezi kinga agenda mu kabuli mukuba miku tafunanga magezi gamugamba nti mu kabuli tebakubayo miku kati abonera kinga bibone byogenda ku mwezi tebigenda mu kabuli ate kabuli todda so ku mwezi n'obosobya osobola okudda n'olongoosa kati netumutenda nti mugezi nnyo naye ng'ebiri mu kabuli tayinaayo okujjako miku myereere walidhalika qala nabiyu ulaika akiyas abo be bayita abakugu era bwe bayagala kutegeera mukugu ye muntu alowooza ennyo okufa walidhalika qala daqaqu yatunyonnyola n'atugamba nti man akthara dhikri min almaut omuntu alowooza ennyo ku kufa okulima bi thalathatin ashya allah mubondugulako ebyengera bisatu aktharu nas min almaut dhikri omuntu asinga okulowooza ennyo okufa okulima bi thalathin ashya omulabira ku bintu bisatu allah abimuwa bintu bisatu daqaqa bwatugamba kisookera ddala kolabira nti omusajja ono ye allah yamuwa kabuli agitegekedde bulungi qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam qala daqaqu yagamba ta'jilu tawba kolabira omuntu kuweerabira naawe ta'jilu tawba buli lwogwa mu nsobi oyanguwa nnyo okukola tawba okwenenya buli lwokeererya tawba obuzibu buba buyitirivu nnyo omuntu asinga okulowooza ennyo kufa kwomulabira ku bintu bisatu allah byamuwa ta'jilu tawba ayanguwa nnyo okwenenya ekyokubiri kyamuwa allah amuwa qana'atul qalbi tawankawankana dunya buli kyonna ekimuyitako okumanya abeera qani'un omutima gwe guba gujjudde nnyo okubeera nti yamatira ebintu byonna bya duniya
oyinza n'omusinga ayinza n'okusinga ne mukyalawo n'akugamba nti naye tuddangamu mukyala wange so ataliko yaleeta embazzi n'omuleka bulesi misinde n'oyingira olusaalu naga nti wallahi nsajja limponi naye essaawa yonna era ajja n'agenda ku poliisi n'ekuyigga naye ono omusajja yategeera kabbuli qani'u lqalb kugamba bugandi muganda wange kyonkozi kikyamu yahdika Allah akulungamye naye kyokoze kikyamu tya Allah ebyokuleeta emiggo n'embazzi tolina gy'omulaba kuba amanyi nti omukyalo ono senga aba afudde era bajja kumuwoowa tajja genda naye n'agamba ekyokusatu ayuha nnaasi obukitiibwa daqaaqa alimun kyatugamba kulabira ku muntu eyategeera okufa agamba nashaatu libada ayanguwa nnyo okukola ibadaati ate waba agikola bihuduri lqalbi abeera mwetootowaze nnyo n'okwagala okuyitirivu kuba akimanyi kisenga aba agifiirako aba amaze okuwangula kabbuli idhan thalathatun ebintu bisatu okuriman biweebwa liman ishtadda dhikra lilmawut omuntu afaayo ennyo okulowooza kukugira ki okufa ebintu batubitegeera waliwo abikutte ekisooka tauba ajanguya nnyo kubanga okufa ko tekulina kaseera okutakulumubira kyokubiri abamumativu nnyo tawuza gwe wallahi mbwagwe nja kukuba gusembera ozanyira mugwe wallahi nja kudoma ebikondi guzitonzanyira mu nsente ebibata birina amanyira bumanya nti oli omutima gwe muallaqu biqalbin manya muallaqu bidunya bambi edduniya yamumaladda kyokka wala al-akhiratu khayru wa abqa ebirungi biri eri yalwanira bya duniya alfaniya fadhalik ebitusanga asikamatayi akwatani muleka buli sinaga nti ya Allah nyweza ebirungi biri gyoli tugambye ekyokusatu ekisembayo nashatul ibada ayangu okukola ibada akikola n'okwagala n'okugirongoosa ennyo kubanga agenda kusisinkana Allah kulla wakati wahini amma agamba nti man nasiya almaut ate omugayaavu w'okujjukira okufa agamba nti uqiba bi thalathin ashya ate yalina ensonga ssatu kwomulabira ti embeera eyakabbuli mbi nnyo ebintu biri bisatu ekisookera ddala taswiifu attawba buli kaseera ga nja kwenenya kigambo taswiifu kiva mu kigambo saufa atuubu nja kwenenya n'omutima gwe gwennyini newabanga tagambye bantu publicly naye nga mu mutima gwagamba nti saawa yonna nja kwenenya tawba tebanyirinza n'agamba ekyokubiri adamu rida bilkafaafa tamatira kwebyo Allah byamuwadde aba tamatira era omulabira ddala nga musajja muzibu kati wesimwewolako aliwa mwewolako sente naku nezigwa kujja mulaba kwegenda weewole wallahi ajja kukulisa ettako oyo musajja akagira mbeerawo lwaki adamu rida tasiima taga nti Allah kyakoze nti sente ze zikeere falhamdulillah oli awanazireeta muganda wange zikeereye bukeere senga tutambulirawo ensi yalibadde ennungi lidhalik oqiba n'ebintu ebyo bisatu ekyokusatu ekisembayo kasirun fi libada abamugayaavu nnyo ku kukola ibadaati abamugayaavu nnyo mu mbeera efaanagana bwetu idhan ayuha alikhwa tumaze okugulawo darusu yaffe mu bintu ebyo byetuwulidde bintu 6 n'ebintu 3 tuguddewo darusu yaffe y'olwaleero twatandika ne ensonga eziraga husnul khatima tugenda nno kuluka olugendo no luwanvu onoogenda okuyingira kabbuli falhamdulillah anaabayagadde anaabasalidde ebikyamu anaabazizzaamu anaabajjeemu tugenda kulaba bid'aat ezikolebwa mu mugenzi omuntu n'atuuka n'oziraama